ekisinga okuleeta obuzibu mu kitongole ky'Entebbe ekyo kwe kuba nti ekisaawe ky'eggwanga ekyo kyolaba tekiddukanyizibwa gavumenti fule. Simanyi oba ontegeera. Ebisaawe byonna byonna ebirala ebiri mu nsi ez'enjawulo biddukanyizibwa naddala ebyo ebyamaanyi ebibeerako bizinesi ez'amaanyi eby'eggwanga kye tuyise National Airport nga bulaba Entebbe biddukanyizibwa gavumenti butereevu. Naye buli lw'oteekako ebitongole ebyenjawulo oba betwandiyise ba service providers bebasinga okuleeta enguzi buuza etya. Omuntu asobola okubaka nku ekyokulabira kwaliwo ekitongole bakiyita in-house. Nanyini kyomumanyi? Tomumanyi? Simumanyi. Njagala nnyo nsomese buli kyongamba kyendiga. Waliwo ekitongole bakiyita in-house kiri awo ku Kisaawe bakiyita in-house bwe bakisalako naye nga mu fuutifuuti bakiyita Entebbe Handling Services. Kakati ekitongole ekyo kya Mwami Kuteesa Sam. Era obuzibu bwonna n'ebitongole ebirala ebya security ebya private ebiri awo by'abantu sekinnoomu. Abantu abo bantu abajja ne bayingira mu immigration yaffe ne bayingira mu airport yaffe ne batandika okujjako ssente ku bantu. Ogoteekayo omugugu ne gubula naye nga bagukwatiddeyo munda ne baga nti omugugu okulabika tuweeyo $10. Oli najja nakugamba ng'olina passport oguze ne visa olina ne air ticket olina gaato ojja kugenda naye nga takuwa nsonga kubanga olumala okudisappointinga bwati bwogezaako okwekalakasa n'okuteeka eddoboozi lye waggulu security akutwala kuba naye akimanyi. Buli muntu ali awo ku kisaawe ng'akola ku kisaawe ali wakati mu bubbi kuba ne kirina yennyini kampuni ekiriningayo siiyo naye ate era kirina omuntu ono bw'omuwa ssente bw'ogimuwera mu passport bwati bwazisuula wansi bwati kirina yazirondawo. Ennaku zino wadde bakyusiza namu nga tebakyasaba $. Naye luli omuntu yabonaabonanga ng'olina siringi naye ng'olina okuddayo okuvungisa omuwe $. Kuba taagala $, sente zizimbe nnyo. Lwaki kati kyamaanyi nnyo ate kitabuse nnyo? Fik Media. Amulungi ali ku Fik Media ogamba oti olina gy'olikansiyo nti bukimu kitambula bulungi muzikwala Hajji Abdunur Nyamisha Fik Lwanga nza kubuuzaako eno programu yaffe Enguzi the Earthquake obunkenke awetwogerera ku nsonga zonna ezibaddeyo mu wiiki aye notufunamu omulamwa ne tukusobola okuba tukubaganyaako ebirowoozo mwenna abali mu nsi z'eggwanga ez'enjawulo Saudi Arabia, Qatar, United States of America, abali e Bungereza, abali e Kenya neewunyiza okuba ne mu Botswana wali abategeera Oluganda ne balaba programu eno mukola nno kyamaanyi nnyo ddala abali mu nsi yonna bisimenyi wamu ne bannayuganda wano mu ggwanga lyattu lino amwe bali kubeera nga mugoberera programu eno. Kati nno tuzze ate era tuddemu tubeere nga tukuteeseza ebibadde ebimu ku wiiki ebyo tugenda okuba twogerako olunaku lwayo tugenda kwogera ku nguzi na kiki ddala ekiri ku kisaawe Entebbe. Ekisaawe Entebbe ekyambaziba kitabuse abantu batandise okuba nga bakaaba oli yatuuka n'okuba nti atwalayo pasipoti ye abeere ng'ayitawo ne bamugamba emu eno yakyamamu. Waliwo celebrity omu era munnamawulire munnange akola ku TV emu ate ekirungi nti ya gavumenti alina statement yakoze nti omusajja yamutabukira nnyo ng'amubuuza naye ddala bw'onoogenda e Dubai onodda kuba yalina show gy'alina okukolayo namugamba nja kudda namugamba naye tondabikira kudda gwe tusigenda kuyisaawo so kati awo siraba omuntu abanga afunye visa pasipoti ye alina yatuuse n'okugamba nti bamuggyako ne yellow fever ye yadde ategeeza yellow book so byonna byabadde eyo ku kisaawe Entebbe n'ebirala bingi bwe yatuuse n'ekiseera n'agamba nti okuggyako oli yali amumanyi najja n'asobola okubeera nga ankowoola nti sona beni nti eyitawo so singa nno yali tamumanyi ekivulo tekyandisobodde kuba nga kibeerayo. N'abantu bannaffe abalala bangi ddala abagenda mu nsi z'e Bulaayi eyo okukola emirimu bafunye okusomozebwa kw'amaanyi nnyo ddala ku kisaawe Entebbe. Tugenda kufuna bwino ddala kiki ekiriyo. Bangi abatambula bagendayo munno nammwe mujja kuba nga mutubuulira ddala ekiri ku kisaawe Entebbe. Teweeraya nti ekibiina ki National Unity Platform kimu ku bibiina kakati mu ggwanga Uganda ebitandise okufuna abantu abayingira mu kibiina kino. Twalabye Habibu Buwembo wa FDC
n'abantu abalala 40 besoze ekibiina ki National Unity Platform wadde nga ate Kazibe Bashiri Mbazira atukakasa mu tweet nno ziyasobola okwegaana wadde nga ate kyazuulibwa nti wabanga omukutu gwe baguhakinga eyaguhakinga amanyi ebigambo bya Kazibe byakozesa kubanga byonna bwino gwatuwa alagira ddala nti ekiri mu nuupu muganda wange Maziga Merere ekiri mu parliament akakiiko kakosase kandi banga nno omulundi guno bakataddeko enninga olwokuba nti balina okuba nga ate bayisa ebiteeso wamu n'ensonga ze balina okuba nga ate bakwasaganya esooba mu 17 bakaleetako anagokka ekisanja kyabwe kyandibanga kiwedde kutomanya omukulu ayinza okuba nga ate amwongera ekisanja n'ebintu ebirala bingi nnyo tusuubira reshuffle President Yoweri Kaguta Museveni essaawa yonna ayinza okubeera nga ate agenda tukolera reshuffle abakulembeze abapya abaminisita tutandise okutandika tubalabako tuyinza okwekanga tulabe ku honorable waffe tumwebaze Richard afunye bwaladisi mu reshuffle n'empya simanyi natukasobola okuba nga okusinga tuweereza munna Uganda akatale kaffe abanaabeerako olunaku lujja kuba lwakusatu ssaawa zijja kubeera 4 zennyini ez'ekiro tugenda kwogera ku bisiyaga ebisusse mu masomero muganda wange ekiri ebuddo ekiri ku Vienna n'amasomero amalala tugenda kuba tukwetera bwino tutandise kansala kuzera bwino twagala bwino ddala kiki ekiri ku kisaawe Entebbe kozi temwerabira nti twakkiriziganya nti abantu baffe tubamanyi okujjako omusomesa tukulisa essebo gyobadde oyo nno y'omu ku abo abamakinga ebibuuzo by'abaana bammwe mwana wo aba yagudde manya nti omukulu ono alina kiyasse munadipi bulwe naye batugende ebibuuzo bikyagaaniddeyo lwakusatu wiiki ejja minisita engola y'ebibuuzo koze nga bagikyusa lwakusatu wiiki ejja ebibuuzo ogolola ansi emwe oba ogolola ennamba emwe mukulu oyo yagenda okuva wano eno era sebo abayisa bugundi ku social media nti byafulumye banne bannayuganda ebibuuzo bya wiiki ejja ku lwokusatu tubirinze omukulu kansala eyagwa meeya yaddako eyo kala bagiyita batya bagiyita kacungwa olufuutifuuti bagiyita light blue ebeera light blue ate mu Luganda ate mu Luganda ebbululu yagenda okuva wano nga akyaye DP olwa Norbert Mao okuba nti yakuba enkyukira omu yabuyita bufumbo bwa kikukujju agenza okudda nga yalayira okubeera nti wannange bannayawo tugenda kuba tumutugako kanzerokuze tutandike ekiri ku kisaawe Entebbe nsaba omukoleko wewaawo ndweta neyanziza nnyo ate era njagala kwebaza abatulaba ku Fik Media nti twebaze Katonda kuba nti tukyali balamu week of course etambudde mawulire mangi nitwagala tutandikire Entebbe Entebbe kisaawe kyaffe ky'Entebbe kiriko emivuyo mingi naye emivuyo egyo gyongera ku mivuyo gyonna egize gibeera mu bitongole bya gavumenti kubanga ebitongole byaffe wano mu Uganda olwokuba nti sisitimu eriwo tesobola kukkiriza kubabeerewo forensic audit eyo mu bitongole ebyo yensonga lwaki olaba nti tutuse ku mbeera eno naye kyamukisa mulungi nti embeera eno egenza okuvayo ne bannayuganda okugiraba bwedde waliwo ripooti eyatebolingibwa mu paalamenti eyakolebwa akakiiko kakosase naye sipiika wa paalamenti mukyala Anita Among mu bugenderevu n'agaana ripooti eyatebolingibwa teeka ki erigaana ripooti ne weba eriikinze okugaana paalamenti ogidisikassingako yesigamye kuteeka ki mpulira mbulooya naye talina yadde etteeka bwe yasimbuliza kyokka nga ate teweerabira nti y'omu sipiika yalabibwako n'ebifaananyi ne bimukubwa ng'omukyala ali implicated mu ripoota amukyaliddeko mu ofiisi si musango okuba asobola okumuyita ne babaako ebakupaganya kakati ebyo byonna byonna byongera okulaga nti enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti kino kye mulaba ku airport kituuza
naye ng'oyagala okumanya nti enguzi ebonyaabonya abantu mu Uganda gendako gye bagabira passport. Ojja kutegeera nti munnayuganda ali kuyoleka. Omwana ayagala okuva wano mu Uganda agende e Bulaaya apakase alabe ng'aleeta sente dollars zive mu Bawarabu ne dirhams ne sente endala zidde mu ekonome yaffe. Alumizibwa nnyo okufuna passport. Wano waliwo abantu abali ku immigration awo ng'okubeera omunyarwanda nga nze bwondaba nti ndi munyarwanda eyazaalibwa wano mu Uganda ebbanga lyonna nga kizibu okufuna passport olw'eggwanga lyo. Naye nga kikya byonna tebakulemesa nti lwakuba tebakimanyi nti omunyarwanda ali mandated okufuna passport mu constitution, bakugaana lwakuba tobawadde sente. Sebo genda mpola bayisaawo bagashumba munaye aboogera ne pulezidenti bebayisaawo. Naye njagala kutegeeza nti ennaku eri ennaku ne eruma bannayuganda mu bitongole bya gavumenti ebiri wano ebingi. Nze no saagala nnyo nakutunulira ekisaawe kyaffe ky'Entebbe kubanga lwaki saagala kitunulira. Omuntu asobola ogenda Entebbe ku kisaawe n'alinnya ennyonyi oyo yeesobola abamugagga. Naye njagala kutegeeza baganda baffe bagenze mu mirimu gy'obwakadaama. Kituufu nnyo kyoyogera ekyo. Naye njagala kubulira nti abo abaana munnange abantu ate munnaye abasinga okunyigirizibwa si bakadaama kubanga bakadaama bagenda okujja nga kampuni ndowooza abali enguzi abo yabasootinze dda. Naye abantu ba bulijjo ba businessmen n'abalala babonaabonera ku kisaawe awo ng'omuntu alina buli kimu. Naye kiva ku ki? Ekisinga okuleeta obuzibu mu kitongole ky'Entebbe ekyo kwe kuba nti ekisaawe ky'eggwanga ekyo kyolaba tekiddukanyizibwa gavumenti fule. Simanyi oba ontegeera. Ebisaawe byonna byonna ebirala ebiri mu nsi ez'enjawulo biddukanyizibwa naddala ebyo ebyamaanyi ebibeerako bizinesi ez'amaanyi eby'eggwanga kye tuyise National Airport nga bwolaba Entebbe biddukanyizibwa gavumenti butereevu. Naye buli lw'oteekako ebitongole ebyenjawulo oba betwandiyise ba service providers bebasinga okuleeta enguzi buuze etya. Omuntu asobola okubaka nku ekyokulabira kwaliwo ekitongole bakiyita enhance. Nanyini kyomumanyi? Tomumanyi? Njagala nnyo nsomese buli kyongamba kyenjagala. Waliwo ekitongole bakiyita enhance kiri awo ku kisaawe bakiyita enhance bwe bakisalako naye nga mu bufuutifuuti bakiyita Entebbe handling services. Kakati ekitongole ekyo kya mwami Kuteesa Sam. Era obuzibu bwonna n'ebitongole ebirala ebya security ebya private ebiri awo by'abantu sekinnoomu. Abantu abo bantu abajja ne bayingira mu immigration yaffe ne bayingira mu airport yaffe ne batandika okujjako ssente ku bantu. Ogoteekayo omugugu ne gubula naye nga bagukwatiddeyo munda ne baga nti omugugu okulabika tuweeyo $10. Oli najja nakugamba ng'olina passport oguze ne visa olina ne air ticket olina gaa tojja kugenda naye nga takuwa nsonga kubanga olumala okudisappointinga bwati bwogezaako okwekalakasa n'okuteeka eddoboozi lyewaggulu security akutwala kuba naye akimanyi. Buli muntu ali awo ku kisaawe ng'akola ku kisaawe ali wakati mu bubbi kuba ne kirina yennyini kampuni ekiriningayo siiyo. Naye ate era kirina omuntu ono bw'omuwa ssente bw'ogimuwera mu passport bwati bwazisuula wansi bwati kirina yazirondawo. Ennaku zino wadde bakyusiza namu nga tebakyasaba $. Naye luli omuntu yabonaabonanga ng'olina siringi naye ng'olina okuddayo okuvungisa omuwe $. Kuba tayagala $, sente zizimbe nnyo. Lwaki kati kyamaanyi nnyo ate kitabuse nnyo? Kakati anti kyolina okumanya kiri kimu. Abantu batuuka ne banyigirizibwa. Batuuka ekiseera ne boogera. Naye emabegako eri omuntu yavangayo n'ayogera nti banaye waliwo obuzibu ku kisaawe ng'abantu tewali buzibu. Kubanga tekinnakutuukako. Era kyekintu kye tuze tugamba bannayuganda wano nti essaawa zino bwe tugamba abantu ne tujja ne tuyimirira wano ne tugamba abantu nti enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti etattanye eggwanga. Ogenda emulago wano gwe kankubuulire ne bakugamba nti oye oyagala sikaani nedda fuluma wali wabweru waliwo sikaani gy'oba okola oba si ekyo leeta $50 eya wano eya gavumenti. Naye ebyo bwe tubyogerako bano baganda baffe bamusomesa nga bajja batandika okusapootinga gavumenti eri bulungi naye kimala kutuukako kuba nkakasa n'abadde bayita ku kisaawe okwo kubaddeko ab'NRM. Era nkakasa waliwo abagenda mu ddwaliro nga b'NRM saavisi negaana mutuukako lwa nguzi naye ngeri mu bitongole byaki. Kyokka ate sipiika wa paalamenti yalondebwa abantu n'akawaŋŋamula
kubanga ombaka Joel Ssenyonyi yateekawo report akakiiko ne kakunyaba mutulaki emivuyo gyonna ne gyeyoleka mu kitongole ekyo ekiddukanya ebyennyonyi. Bwe tugamba ekitongole ekiddukanya ebyennyonyi kizingiramu n'ekisaawe. Tuli fenna? Kakati wabanga ayanisa ebintu ebyo kyokka ate gwe speaker wa parliament n'olaga nti ne report twagala debatingibweko ng'ogamba nti olw'okuba yaliikinga kankuwa ekyokulabirako. Bulijjo kabineeti za muzeeyi teziriikinga. Of course ziriikinga. Kati bwe ziriikinga agaano zisoma ba abantu abakyusa abo olw'okuba zaaliikinze. Tagaana lwakuba ziriikinga naye nga nfu. Naye ngira ebiseera ebisinga eziriikinga ziba ntuufu. Tuzifuna before. Naye waliwo etteeka ekisookera ddala tulira ekyo waliwo etteeka sipiika mwe yayimiridde kubanga katuwadde tufunye ne chance abantu bavuddeyo ne boogera ku bukyamu obuli mu kisaawe ky'Entebbe. Bwe twandyongeddeko ripooti eyo n'eki recommendations akakiiko zekakuba tolowooza nti twandiyambiddwa ng'eggwanga naye njagala kubuulira kino wano tewali ggwawo nguzi mu ggwanga lino mpaka nga Mwami Museveni avudde ku bukulembeze bw'eggwanga lino kubanga ekitegeeza enguzi egenda kubeerawo lubeerera kubanga y'omu ku bantu aba spearheading enguzi. Nkuwa ekyokulabirako ekisembayo nja kuwa ekyokulabirako kino twali wano mu covid gavumenti neefulumya biliyoni za 31 eza Uganda. Biliyoni za 31 kitegeeza buli biliyoni erimu obukadde 1,000. Walowooza nti obukadde 1,000 butono nnyo kebeerako mu akawunti wali obukadde bumeka. N'agamba afulumizza biliyoni 31 Uganda egenda kukola covid vaccine. Ezo sente Dr. Musenero yazirya. Omubaka wa parliament n'avaayo bamuyitayo na musinguzi naye nowe n'alemu n'agamba nti nedda twagala okubuliza ku Dr. Musenero. Museveni yavaayo n'agamba sagala muntu ankwatira ku Musenero. Okiwulira ebintu bino byonna bikolebwa on the watch of the president. Abimanyi naye bw'atuuka ekiseera n'agamba ate kaakati yali ku record Mwami Museveni talina alwanyisiza eriwa twali wano ku record ali ku record ku mawulire ngakuono wenaalemu tamanyi nakulaba amawulire ng'agamba nti aigigi yayimuka mukyala Betty Kamya n'agamba nti president tukizudde nti abantu babba ssente ne bazimbamu ebizimbe n'ayimuka n'amugamba balungi nnyo ekirungi ebizimbe babizimbawa muno kitegeeza awagira abantu babbe ssente nesebo njagala kumaliriza bwenti ng'okyatunulira ekiri ku kisaawe ky'Entebbe ng'okyatunulira wiikendi eyeefuza amawulire n'ekitavu ky'abakozi ekya NSSF enziba gye kiri mu kubbibwamu ssente muganda wa President Museveni Genosale. Kati oyinza otya okuŋŋamba nti enguzi eriva wano? Esolution eri emu eyinza okujjawo enguzi yaffe wano mu ggwanga kukwata abo abali mu bitongole byaffe kubanga tukimanyi nti n'ababikulira bonna they are appointed upon directives of the president. Obuzibu bwe tulina nti ne betwandiika ebintu badde mu Ntebbe ate Kazibe Bashir bana wattu obuzibu nnyo kankubulire katono nnyo kamalirize ku nsonga ya Bashir ng'omukulembeze wa National Unity Platform ojja kudda naye kankubulire bwenti Abaganda balina olugero olugamba nti bw'oba olya toyogera kubanga bw'oli osobola okuswankula n'osabula n'abantu amalusu. Akati Kazibe Bashir gweyogerako yavuddeyo prayer n'atutegeeza nti akawunti ye yabadde hacked. Tulowooza ffe nno bwe tuti nti olw'okuba omukulu oyo baamugula kakati n'akawunti ze yaziwaayo waliwo badimini abazitambuza basobole okuteekako obubaka obwo naye bannayuganda abo baasukkawo naye ate namwebazzaawo kwogera amazima gasusse ngenze wakasala ekigenda mu maaso mu kisaawe Entebbe abaliko okukola kyamaanyi neddala mwe balikwera nga twemuli eno ye Fit Media bwe tukosaako ensonga ez'enjawulo kasata ekiri ku kisaawe Entebbe genda bugenze mu maaso emivuyo egiri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Emivuyo egiri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bannayuganda bazina osooka okukkiriza nti tetulina kisaawe kya nnyonyi. Tulina ekisaawe eky'ennyonyi ekya Mwami Muwoozi, ekya Mwami Museveni, ekya Mwami Sale ne Sam Kuteesa. Kye baakwasa Abachina mu linnya lyabwe baafuna abakozi Abachina. Ne bakibaguza ffe bannayuganda tulowooze nti bakiguzizza Abachina naye ng'abakulu bano be bannaniki baleeta abapakasi ne babatuuzaawo
bannayuganda ebbanga lyonna lyetumaze nga tukaaba lwa famire emu. Tuyina akabondo wano mu Uganda akefudde akakoze obwakabaka mu ggwanga lyaffe ne kanyagulula eggwanga lyaffe lyonna buli kyabugagga we kiri. Bagenda e Congo ne babba emiti ne basasuza bannayuganda. Bebali Entebbe ku kisaawe Kimaze okwogerebwa famire eryemu eri Entebbe ekulembeddwa Mwami Museveni tiabulwa bamutulaki nga tumwogera bamutulaki mukamwana wa Mwami Museveni mukamwana wa Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti oli nalwana naye ne tubaako bye tukola kati mwana wa mukwano gwange jangu otuule wanaafuna milioni 8 mu meka mu famire ey'ombulira yafuna milioni 15 omwezi. Yogera amazima taliyo taliyo wafu omanyiyo nnyo taliyo omanyaje munyamiza afuna akola mu gavumenti kakati ebintu ebyo tumala obitunuulira byonna ng'omuntu atalina buyigirize yatudde mu ofiisi eyeetagisa obuyigirize olw'okuba omukulu alagidde aweebwe ofiisi. Wano waliwo ebitongole nga birina ne minisita naye nga permanent secretary batagamba nti kikolebwe tekigenda kukolebwa. Twagala kumanya kiri ku kisaawe Entebbe kyengezaako kulambulula obuli bw'enguzi wano mu Uganda bukulembeddwa Mwami Museveni tehabulwa. Be yali ajjawo ekkomo ku misanja yagaba milioni 5 mu parliament bwali buli bwanguzi lindamu kale kaali kasiimo baali bakoze eki Mwami Museveni yagaba akasiimo ku bantu abaali tebalina kye bakoze okugulirira bakkirize kyayagala. Mwami Museveni be yali ajjawo ekkomo ku myaka yagaba milioni 25 alwanyisa enguzi. Mwami Museveni be baali balonda Jacob Oulanya nga sipiika yagaba sente. Mwami Museveni be babadde balonda okulonda okusembyeyo okwanita mu yagabye sente ni yabadde avuganya ebyo gwomanyi okugaba omugamba nti yawayo milioni 3 twogere mazima obuli bw'enguzi buva mu famire ya Mwami Museveni ne busaasaaniya abapakasi be fe abaddu tuliwo okumukolerera bamubuuze yetagiryangako tewali asobola kugamba ku bali banguzi kuba Mwami Museveni bano baddu be bapakasi be fe tuli baddu bano bakolera Mwami Museveni naye bamala okunyagulula eno nga batwala balipootinga yensonga lwaki teri asobola bagambako. Munnayuganda ali eyo nga wava e Uganda n'olinya ennyonyi ng'okozesezza ebintu bisatu ng'okozesa passport yo yellow fever yellow book kubanga yellow book gye baafula yellow fever yeeyo egulwa bugulwa na sente. Abantu bemala okugenda ebweru okupakasa oba okunoonya ssente Mwami Museveni abateekamu oluseke n'abanyunyunta. Omuntu yasasudde ssente ez'okugenda ali eyakyo bamufudde omuddu eyo gy'akolera Mwami Museveni ye n'alindira ku mulyango n'anyunyunta. Buli ssente ezikomawo wano e Uganda ziggibwako omusolo. Mwami Museveni azikolera ki? Atwagala eggwanga libeerewo liki? Tufunyeemu ki ng'eggwanga? Kikwewuunyisa ng'e-Congo gy'ayina akakwate enguudo nkole ssente zakozesa za bannayuganda. E Tanzania gy'ayina baganda be amasomero agazimbi mu Uganda tusomera miti. Otuka Kampala Road n'enguudo endala binnya Mpopogoma. Mama ndi Tanzania azimbi amasomero manyi essomero limu. Ate lwaki yalizimba wano? Kati kankubulireko bw'oba n'essaati emu nga buli lunaku ogyoza n'ogyambala osinga atayina. Ontegedde? Nnyo. Bannayuganda be mubanga bino ebiri mu Uganda temubyagala muyina okusitukiramu. Nsembayo n'okubagamba ekigambo kino ku nsonga y'okusitukiramu. Gw'atannamanya nti Uganda abasajja bagirya bagimalawo bekinaakwata kuwo ojja kukitegeera. Sinnamaliriza nkyalina obudde mukama wange. Obudde bulabika buziruseemu. Sooka oleke. Kale kwate seconds 3. ogambye ng'osembya Ku nsonga eyo nina seconds 3. twalina wano omwami gwe baali bayita John Patrick Amama Mbabazi Ssaabaminisita eyawomula oba eyavaako. Ssaabaminisita oyo yaleeta etteeka ery'okuŋŋaana
ng'amanyi ligenda kukwata bapakasi baddu ffe basi ng'amanyi ligenda kukwata ffe abaddu kuba ye mupakasi alimu wali mutendera gw'abapakasi akolerera mwami Museveni baatuma amala okufunamu obunyiivu ajja etteeka eryo lyamukwata abaana abali ku kisaawe Entebbe be bakozesa ng'abapakasi ne mubbira mwami Museveni omunyago ne muwoozi ne ssale ne Sam Kuteesa olunaku lugenda kukya abantu abo nga Katonda ageze baati obeeri ba Fiki Media ng'esomya amawulire oli gasoma kale tuli ba ku radio emu oba ku TV emu n'esoma amawulire nti abadde of course nze buli kituukawo nkiyisa kati bw'oli tuyamba n'ogayisa abamu kubo bagenda kudduka abamu kubo bajja kukwatibwa kankubulireko ekigambo kino tuyina omwami gwe twalaba mu palamenti ng'akomezaawo obukadde 40 Kagabo omwami oyo sente ezo zaabaweebwa ababaka ba palamenti ga nguzi wuliriza bamala okubawa enguzi ababaka ba palamenti olw'okuba eggwanga lyafa twakagaba akomyawo sente sipiika amwegaana bamuzza mu kyemba ya sipiika oba mu ofisi ya sipiika amugamba salawo ku bintu bimeka okufulumya palamenti ani akyogera sipiika ani akuwa amawulire ago talina na information nze mbyogedde tusiikale ku Buganda Road biba bya bulimba misinformed bantwale mu kooti njagala semene amugamba ku bintu bibiri londako okuvaayo ogambe nti wabadde olimba oba okugenda mu maaso era omukulu oyo bamusindikira aigigi obukadde ana aigigi n'abutwala mu ofiisi ye bamala obutwala sipiika Kagabo yakomawo mu palamenti naganze nabadde nnimba naye ng'empapula z'amawulire zonna zaakubama obukadde 8 bwe bawa waka bwa palamenti sipiika nga tavangayo kuvunaana mpapula z'amawulire zakikuba linda munkumalireyo ne tulaba omukulu nga bamukwatidde ku mulyango gwa sipiika ng'akimye obukadde 10 neyanziza kasera twaha enguzi wano mu Uganda yafuuka baana baliwo egera maso kangene omusomesa genda munda katononye omusomesa akanukulira kuba yewe naale omusomesa wanakwogera ojja kufuna epikipiki z'abaana eziri mu kukwatibwa wano buli wagenda ku polisi avaayo n'emitwalo 10 omusomesa ndina kakati mpozi nga tetunagenda ku mulamwa mbadde nsaba ku budde bwange waliwo obugabeko waliwo ekibaddewo mu ddakiika ng'emu mbadde nsaba bannayuganda kibategeeze ku ddakiika emu yokka mu ddakiika emu yokka kakati tubadde muganzi lwazzi olwaleero tubaddeyo naye nga programu ebadde egenda mu maaso era kuba bantumye ku Fiki Media abavubuka mbakuliseeyo badde abavubuka 5 tubadde abavubuka lubadde 100 bavubuka bazze bavudde ebule n'ebweya naye nga programu ebaddewo ebadde First Son Muhozi Project awo manyi fe aba NRM buli kintu kibaako obudde bwakyo kakati essaawa eno First Son kimukakatako nga mutabani w'omukulu w'eggwanga okubeera nga abaako programs ezakula ku bannayuganda so tubaddeyo oleta omuntu natandika okulimbira tubaddeyo nga nze abaddeyo atendikansala kakati kiri bwekiti bano tebaagala bantu kuwuliriza naye nga programu ebaddewo okusinga abavubuka batuwuliriza nnyo abasinga bonna babadde emirimu gyabwe naye nga bavuddeyo ne bagamba nti mu mbeera yonna yonna ebaddeyo programu ya First Son amazima gali nti babadde tebanafuna information kati bagifunye so tubaddeyo programu ne tugitambuza naye nga programu si ya byabufuzi programu ya kwongera naddala abavubuka ababuzaabuzibwa bannabyabufuzi bano abenoonyeza ebyabwe ne bava ku mulamwa bwe bavudde ku mulamwa abavubuka
si ya byabufuzi siwe ye first son kyajjamu nkulaakulana naddala eri abavubuka ababuzabuzibwa ennyo naddala bano abenoonyeza enjawulo kakati mu mbeera eno tutandise program tugitandise abavubuka tugenda kwongera oba mobilizinga mwagale programs naddala first son zataddewo kuba abantu babadde babuzabuzibwa nnyo so bannanga abavubuka I salute you era mu mbeera yonna tujja kulaba abakulu abakwasagazaamu ensonga ya Muhoozi project bajje bongere okwongera okulambulula ensonga neffe tukitandise olwaleero first son project kakati katudde mu program ekiri ku kisaawe ky'Entebbe generally twogera ku mbeera ya enguzi kye tulina okumanya nga bannayuganda ekintu ky'enguzi bwe tunaba tunakirwanisa mu Uganda ne kiggwawo kuba kisoboka naye problem it is eri ideological kiri mu bwongo omwana abeera ewaka n'atumwa ku dduuka ne shillings 5 ng'ekintu kyagenda okugula kya shillings 4 n'akigula n'akomawo maama n'asirika tamusaba balance omwana yo buli lwaba ekikumi ekyo buli lwakisigaza naddayo n'akisigaza obuba buli bwanguzi no era kyekimu kubanga obuli bwenguzi era buba bubbi bifaanagana maama wakutuma ekintu ekyebina n'akuwa 5 n'okigula n'okireeta n'atakusaba 10 abatakuwadde abalaze obunafu aba asiimye kyewakoze abalaze obunafu obw'okubeera nti omwana alina omuyigiriza okubeera accountable nti omwana bw'agenda n'agula ekintu shillings 4 ali entitled okuddiza balance maama we oba muzadde we singa nsanga omuntu azaala n'azaala omwana ne muwa ssente bankoze eki ng'akola ki singa nsanga omukyala ng'azadde ne musanga kulika bebi ako kaba kasiimo singa omwana esebo kati ate singa nzija mu palamenti nenkuwa ssente onnonde ekyo kiba ki okwo kubeera kuzanyira ku bwongo bwange nkozese kyoyagala bwe kiri obeera oyagala nkole kyoyagala nkuyiseewo no ekyo kikyamu eyebanguzi kubanga lwaki ompa ssente ng'oyagala kuyisaawo kikyo ani no kakati bwe twogera ku president head of state bw'abeera head of state asobola okujja fik media n'agamba mbawaddeyo obukadde 10 eyo tebanguzi kaba kasiimu nga head of state aba atuwadde omwana budde bwange omwana singa ava ku dduuka kubanga ekyobuli bwenguzi kirina kuviira ddala ku famire levu bano abateekawo embeera ne babiteekamu ebyobufuzi kirina kuviira ddala ku famire levu omwana bwazza balance ekiri Entebbe tugenda gendayo kyenzijjako omwana bw'akomawo ng'ekintu akiguze siringi 4 omwana n'addiza maama 10 maama waddembe ogamba you are a good child get this 100 akukaba kasimo tebanguzi naye omwana buli lwakisirikira ayinza obutamanya ayinza okulowooza nti omwana anti ayinza okumanya omwana akiguze 5 katugende mu maaso kakati kyetugenda okusinga okuteekako nnyo focus bannayuganda abatuwuliriza tugenda kufuba okulaba nga obwongo buno tubutyuninga okubeera ng'omuntu aba mumativu nekyalina kati nze nsiiba ngamba bano era ku fik media bagamba biki bikyate obukule lwaki tebakuwa office tebakuwa ki tuyige okubeera abamativu nekyetulina abantu aba tetuganyi kyebakola gavumenti yaffe tekijongerako ekiri Entebbe tekyongera ku gavumenti yaffe era abakikola mukola kikyamu tekitwongerako n'omulundi n'ogumu naye buli lwe tunaabeera nga tuli bamativu ate enguzi eriibwa b'abantu bonna waliwo akagero akali mu bayibuli bakwata omukyala mu bwenzi ne baliita amayinja bamukube bamutte
atakikolangako yabamukuba bonna beemulula bwe muluzi nga bano bennyini enguzi bagirya wali oyidde ku nguzi bwemba nga ideology yange yali tenazimbibwa bulungi ideology yange bate yali tenazimbibwa bulungi of course nali falling a victim of that naye buli lwenna bw'obwongo bwange bwakolebwako ne mmanya nti nina okubeera omumativu nekimpeerebbwa era enguzi sirigirya kuba mmanyi tetugattako kaka tukole bwe tuti bannayuganda bwe tunaatereeza eggwanga lyaffe tuggyemu ebyobufuzi tujjemu pulezidenti wa Uganda ebyo tumujjemu tukole ekintu kimu abantu bonna abateerebbwa mu office era ebbanga eritali lyawala Bishop Livingstone David Kiganda owa Christian Focus Center yaleeta ekiteeso n'agamba abantu bonna abateekebwa mu positions eziri influential okuweereza abantu n'abaweebwa sente batekinge oath moderator oath kye mu Luganda waliwo atalayira ng'omuntu bamukwasa sente ez'okuweereza batekinge oath kiyamba ki kiyamba ki omuntu bulwana takinga oath bw'anaafolinga short of kyalina okukola neyenyigira mu kulya enguzi neyenyigira mutaweereza bannayuganda agenda afuna ekikolimo ate ekikolimo kirondoola omwana n'omuzukulu w'omuzukulu bajja kutya esebu ntakaloka kagenda otuuka omuntu omu n'aleeta abasumba ne bamaseeka ne baani ne basabira eggwanga naye akalulu kaggwa bagamba akabbi ebyo birowoozo byabe naye munnayuganda nze njagala nkuzeemu essuubi gavumenti tetudde ate 223 eruma ekintu ky'Entebbe abantu bonna anti kati kivuddeyo kati we kiba kivuddeyo tukole kye tuyita restructuring kyomugisha Julie twebale kubeeranga kooli kyenjaga oga kiri bwe kiti wentegerera nti gavumenti erinamu abaana n'ebyana mwami Frank Kashumba mu covid twakyogerako wiiki ewedde muwala we yakola akabaga mu covid omusirikale n'ayagala okukayimiriza Frank Kashumba n'akiyingiramu omusirikale oyo ne bamusiba ne bamujja ne ku mulimu anti Frank Kashumba bw'afulumya amawulire ago nti matuufu ddala akyo era yennyini yakyogera n'akamwa yandibadde mukwate nga ne muwala mukwate buno obudde tannasibibwa anti kati nedda enguzi eriibwa buli omu kati kyetulina okuyamba abannayuganda oba minisita yalidde enguzi oba omuntu yenna yina yalidde enguzi ekyo tujja kiteeka mu pulezidenti tabimanyi bannayuganda enguzi wano wetutuusizza n'obulyake n'obutali bwenkanya omwana yali wa myaka 9 n'akubwa eddagala effu ebyembi n'afa omusango ne gugenda mu kkooti omuwaabi wa gavumenti ng'akolagana n'eddwaliro eryakuba omwana eddagala effu ne bawa omuwaabi wa gavumenti enguzi eyaleese enguzi n'akwatibwa tukitwale nti n'asibibwa naye abawa enguzi abakolera mu bitongole omuli ne ba DPC omuli ebitongole ebinene ebimanyiddwa omuli n'omu ku baaleeta ebisawo n'ebisawo bya ssente ewali Ssaabaminisita eyawummula nga tebakwatibwanga bo essebo leka maleyo ne kano mwami Museveni ayina abantu betuwulira mu ofiisi ye nga bw'oba oyagala okulaba mwami Museveni omuwa akawumbi ka ssente ajja kuleeta nojja kati kamugere n'erinnya kojja wa General Muhoozi yogera erinnya togamba nti kojja General Muhoozi munnamawulire munno bino byonna ndooza olaba bannayuganda ndooza mubawulira naye ekirungi muvubuka omwami be yali ono omuyindi be yali ayagala okulaba mwami Museveni ng'amunoonyereza ebbanga tamulaba yamusaba obukadde 10 n'akubira Museveni essimu n'amugamba njagala kukulaba n'ateeka omuyindi mu mmotoka n'amuvuga mpaka mu State House n'amuwa obukadde 10
ebyo Andrew omwenda bekiba kya bulimba tusinkane ku Buganda Road kakati kiri ebya Buganda Road biveeko kyamba abantu bannayuganda eyo ekisooka eyo misinformation n'abalala ebyenguzi njagala mu submission ya musomesa oyo gyatugamba ffe tumulaze nga tutandika nti gavumenti ya Mwai Museveni naye kennyini president tali willing n'omundi n'ogumu kukabinga down Enguzi tumuwadde ebyokulabirako bingi ebyokulabira tumulaze nga Mwai Museveni yennyini yenyigira mu kugaba enguzi tumulaze nga Mwai Museveni yennyini tatekinga action anti kakati ojja kukawo what is corruption kakati wetumalize tumulaze nga yeke nyini tali willing n'ogumu ate n'ekirala abantu bennyini abali enguzi n'abaza mu gavumenti kamwe ekyokulabirako Mwami Jimuhwezi yali asendeza gavifani ne Mike Mukula n'abajja mu ofisi ne babasensalinga ne kuwa minisita kati yabaza ba minisita gwogamba ino omwana bwe atubulire Mwai Museveni agenda kukola kakati bannayuganda word of hope gye tutunulira kuba enguzi ne president asiiba akyogera lunwe eremesezza nnyo programs ogenda mu maaso kati bano be bagamba ne batagala ne bawoza nti president tujje akasiimo mu nguzi president ali entitled okuwa akasiimo kati munnayuganda word of hope eri bweti enguzi yenyigirwamu abantu babiri agigaba n'agirya ate akasiimo no ekyakasiimo si nguzi kati njagala njawuli ebintu omwana bw'akomyawo 10 mama n'akimuwa akasiimo njawulira akasiimo esebo n'enguzi ku president Museveni n'abaka ba parliament no kyetwogera kiri bwe kiti naddala ku programs ezitatambula kati essaawa eno kyetutunuulira ogenda mu malwaliro programs gyeziri njawulira akasiimo n'enguzi ati akasiimo kaweebwa omuntu olw'ekiba kikolebwa nga fake media wesobola okufunayo akasiimo olw'okupresentinga obulungi tulimba nti bameka modulator kati njagala mpe kaba kasiimo naye yenguzi ze ssente ezirina okukola programs endala naye abantu bo bennyini ne bazezza ne bazirya ne zikosa government programs zonna ne ziremesa buli kimu ogenda mu maaso kakati kiri bwe kiti twagala tuyambe munnayuganda enguzi eva mu kigambo kyakugulira bwe kiri kati okiba bwe kiri tokimpa ati omuntu ye agulirira ye self yeegulirira ye sente ezo n'azeewa ne zitakola bye zirina kukola ne bakwata sente ne bazimuwa ye n'azikolamu ebirala n'azibulankanya oba omuntu n'ayagala kati modulator nga bw'oŋŋambye omuntu n'ayagala gwe omuyisizeewo ekikyo oli munnamawulire najja n'akuzizika akawumbi n'agamba modulator munnange ebyo tobyyogerako bisirikire abeera obwongo bwabukutte ice. That is also corruption. Corruption yeri mu mbeera nnyingi nnyo era tujja kujandooza twongera kisunsula for the benefit of bannayuganda nga tebannaba kulonda naye nga boolekedde okulonda. For example basipiika bakuyisa kiteeso ki ekyo kibeeraki ekyo tujja kwongera kisunsula ekyo kiwanvu modulator ekyo kiba kiwanvu twagala kutereza ebintu ebitatambula bulungi mu gavumenti naddala ekiri ku kisaawe ky'Entebbe ate kisaawe ky'Entebbe omuntu alina passport alina ticket bano tebatukkiriza kwogera ekituleeta wano kuyamba bannayuganda saawa eno njagala owunzike n'ebiri Entebbe saawa eno twogera ku kiri Entebbe restructuring simple bonna baveewo tumwebaze Richard Waali bamuyita muwomulimu n'abalala abanfaanana gye bali si buli omuntu akkiriza enguzi ze nina bemmanyi nga bo tebalikwata ku nguzi va kuba nabenoonyeza ebyabwe ono kamubuulire Musa honorable mayor to be ono omusajja takwata ku nguzi naye yaze mu nuupu no abantu gye bali nsiima nnyo ne mukwano gwange newakubadde wannu naye twali tunyumya naŋŋamba
musomesa nkubuulire ekintu ekikwatagana ku nguzi kiremesa government programs ogenda maaso sirigirya abantu nga bano weebali tuli structuring gundi byonna tugambe bwe tuti munnayuganda Entebbe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe modulator ne bannayuganda tukirize nti waliyo kawukuumi omujjayo tukola tutya era kawukuumi buli wabeerawo tukola tutya etasiri structure programs zonna wonna bayinza bonna obutavaayo naye wabeerawo ate ekintu ekitambulirako bwe kiba kyetaagisa ku restructuringa batumwebaze Richard weebali n'abalala batuwuliriza gye bali batusakukwata ku nguzi kyaki naye ebiyingiddemu n'abayisiraamu manyi bangi tebesembereza nguzi abantu abalina obusobozi bangi tukiriza byogedde tusiimye kanyaga kumanya webanga byonna ebyogeddwa mu biwulidde ddala mmwe munne muli mu ruling party gavumenti ekozeewo ki bingi gavumenti byekoze kiki kyekozeewo ku nsonga ekisooka ewadde attention bannaddiini era programu ya bishop bannaddiini bwe bakola ebawadde attention okwongera okusiga omutima okukkiriza okubeera omumativu mu bantu mu bannayuganda abantu bagende tebakkiriza bantu kusaba naye bano abantu baffe bano tebaagala genda masinzizo tuzimbe ekyekirala families bana abaana tubazimbe naddala waka omwana bw'ajja ku ssomero najja ku Creative Junior School Gold oba ku Pearl Junior School omwana azimbibwe alagibwe nti okulya enguzi kibi kifiiriza era kyonona programs zonna eyagamba enguzi taligirya yaŋŋamba nawulira ŋŋambawo abantu gye bali abasobola okansala eyagwa meya ddako eyali munnaddipi n'anyiiga nadda muno sinanyiga nalaba ekkuba ettuufu bagenda Ntebbe kiki ekyakusikiriza ogenda muno kkiriza nsooke mbuze kubawatandise muzzukulu wa munyanja tulina abalabi abapya kansala eyagwa meya ddako yayogera olina director Pearl Junior School Kazo Kibirige Musa kansala eyagwa meya ddako ku kadi ya nupu ku kadi ya NUP naye nga naliyo wa nupu meya Matovu agenda kweyongera kukiwola agenda kuddawa adde ku municipality ayongereko eyavudde musana ate nadda uliriza Mama Regina nga wamuyita mukama wono agenda ku parliament ate nalebo wakayiba naye nagendaatuse n'obutalonde wadde n'akalulu aba MP twaze kusavinga tulinda wandayo wadde n'akalulu banaakuma kadi ogenda kukola otya bagenda ginyimira ajja kujja ewaffe tujjamu olina bukakafu kiri bagenda ginyima katugweyagulirira okujja mu kimu politics okujja wano okwesimbawo sente alina wagenze mwendisikulonda etunuulira busobozi bwa muntu ate mugambe n'omugamba ku luno abantu bebagenda okulonda abakulembeze kuwuliriza erina akakiiko akalonda era abantu bajja okulonda omuntu atunuulira ono alina buvunaanyizibwa kiki kyakoledde ekitundu tukirinze naye wakagenda ayingiridde abanafuye ekitebe watuuseyo kamokya gumu 2-3 umwabo gwe yakalayira juzi wano ate yeerayiza oyaganda obufumbo obupya awo wenyini wetutandikedde ekiri Entebbe nze ng'omu tekyankanze enjawulo eri emu nti kyalabise ku mpewo oluvannyuma lw'abamu okunyiiga ne bakiraga naye fe abalina ab'eŋŋanda batambudde badde bakikola sikiwagira mbu kirungi kibi gyonna nga twakimanyiira ate enguzi sijja gitunulira ku aspect ya kisaawe ky'Entebbe kyokka ne buli wamu baganda bange bano abasomesa bwe baleeta bino ebya MC form ne batuma abaana ekyo kiki MC electronic management information system
ekole etya buli mwana abenga asobola okulondoolebwa okuvira ddala mu nasale primary nyono namusomesa naye batabimanyi paka janako bano kye batunuulira ab'Entebbe ensobi gye bakoze yaddeemu kukolaga bataasoma bandifuje erinnya lye batuuma ssente ezo ze basaba wali ne babeera ng'abasirikale wakibagambe Museveni yasifi nti emitwalo ameka abiri ngeza bugeza bano baganda bange bana amasomero agamu restructure kyekyokufunira kyemulituuma kireme kulabika nti basaba nfumbulira omuntu ono nina maike emu ayogera ku restructure obamu n'okukyusa instead of kusaba sente nti mukashi wali ku kisaawe tumanyidde enguzi eri buli wamu ne mu masomero mweri empitivu n'ewaka ewaka eriyo etengenda kulaga kakati tunulira ab'okukisaawe ky'Entebbe babenga bano ajja kusaba facilitation fee bamubuuze wakyanyonyola omuzadde ebitakwatagana ebizimbe building fee ebizimbe kati nsaba ab'Entebbe sijja kulimba bano abavubuka abavuliro ne banyiiga kintu kibadde okumala emyaka nga 3 era ng'olutuuka wali obaako n'akasente bali ak'okuwaayo si kirungi nekikoseza eggwanga era kyagaye nti enguzi eri buli wamu yes wenazidde ebibuuzo bagenda bita amasomero gano ganansangwa gaba ne wagita cut off point nti tukoma ku bubonero 6 sijja kumenya somero bali kati gamba anaaba ne 10 ng'alinamu akasente oyogedde mazima ze nafuna 10 ninagenda mu somero nga lyagala 6 kitawo nasasula mwami munyami samanya yawaayo kasiimo okusumbirawo nenga okozotyaekanga nainakuyite bajja kumpa nikanga bantwala otuuka nga abantu mutuufu tuli basibe galangira soma economics tugula ebintu ebimu bakiyita okugula ekintu mu nsobi mu bbeeyi yakyo gwe oli musuubuzi nina yasoma economics oli musuubuzi nzijja simanyi bbeeyi ya byotunda ebyo eya beringi noŋŋamba 8 kitundu nemubona n'okwewaana consumer ignorance enfunye omujega already bano bayina bebakolekitizira mugenda kuweereza nina abagagga bange ngenda bakuweereza omwana atajja kukola bulungi naye alina okugenda ku ssomero bweriti ne bweriti enguze waka etuuka etya ono head teacher agamba dosi saba abaana sente za 3 dosi natuuka 4 ne batayipinga kage notuuka ku muzadde maama naga taata kanya n'omwana tumusabe 7 taata bagala sente za 7 nguzi bwetu mumalwaliro tusibya tukyobweru mama aliye buli wamu tusiba tukyogera mwana nafunako omutwalo mama ekyemi mama ebiri omutwalo dosa ayagala kezize enguzi efuuse enguzi ekyaswaziza Ntebbe naye si enguzi eyo njawulo ati enguzi ekintu kye bayita enguzi ebribe kwe kuba nti oli mu kkubo ttuufu naye oli naakugamba nti newankubadde oli mu kkubo ttuufu lazima olina okumpa kino okulaba ng'oyitawo as a difference between okusaba sente nnyingi actually obeera na bubbi extortion okitegeera kyawukana ku bribe omuli basajja basomesa kutangaza eggwanga obubbi enguzi yeeno ti omuntu alina passport eri legit alina visa eri legit alina air ticket ye eri legit naye n'omugamba nti ennyukuta yeeno gye bawandiise no twaha yeewunziseemu kubanga oyagala akuwe omuntu ajja ne passport ye n'ebimwogerako byonna ne bamugamba bakiwaayo nga basanyufu kawabeere makerere omwana afuna obubonero bw'alina okuyitirako naye bagaa kakati wadde oyise olina okuwayo emitwalo 2 mwegi nodduka okugireeta ng'eriya yakusuuseyo wakakadde oba oyise bakuwa oba toyise era osigala amasomero gano pozi ng'agamba makerere teri university gyekiri university gyekiri
Nkosi gye wakola. Bwana wakufa kiri siyafa. Not to be realistic. Nali ngende Makerere. When nali ngende Makerere. Points zayinga nsirina. Era nagira n'ensoma government direct. Bangi abatasomye nenga ne points ezo. Nga bajjusa biki? No, by the way, n'ekirala nekino kankikugamba. Babajjusa batya? Waliwo ne koose ezimu ze batunuulira ennyo. Ekiraba? Ojjusa otya kuba points ozina bagenda okubala waityo nga teyitawo. Kankweterero scenario ya muto wange yakola lo n'agenda e Makerere yabasoosa mu kibuuzo n'akiyita bulungi nnyo agenda okutuuka ku bayise nga taliiko naye lwaki teyaliiko teyamanya kyakukola omunamawuliro n'omuyamba otya ekyanyamba omuntu alina visa kuba pasimaka ya lo eri kiriya era bagiraba ife tubakyaza ne tubibabuuza naye naffe tuba tubimanyi naffe biba byatutuukako ne bituluma kyekugambye nedda naye obudde bugenza ngenda kuwa omukisa nkulagira ono enyini fiki media mu media eriyo media houses ezimu enguzi gyefombekedde of course ekyo kyantuukako nange banyize bayitirivu kufuna omulimu nave nagamba nasasula zino nina kufuna musala bweguti naye bapa bweguti n'olwekyo nsaba bannayuganda twewala enguzi tutya nga tujjeko bana bagireese okimanyi nti osobola okuwaayo enguzi ofunese omusaala omungi bwekiri eyo nabiri mu ggwanga lwakuba twaswadde nnyo naddala ekisaawe ky'Entebbe okubanga balemu okubanga baganda bange nokugamba building fee esente ezo wandikwesa enguzi iyo nogirya ngaogikwesa nogamba buli muntu ziteekako mipiira gya motoka gya nnyonyi mipiira gy'ennyonyi aviation customary fee olinejja ngaakimanyi nokikwekakweka nebyo kugamba nti ate ewereza sente mangu nnyo baziwerezeeka omuntu agenda okujjolede nga kimanyi ngenda kusasula customary aviation fee naye bagireese empya bano baganda bange bali mu masomero bagezi batuula mu meeting nagale twagalayo emitwalo ebiri tubatumye eki form x emitwalo enda yaki yavuga form x ate ng'olina ogijjuza birth certificate oyo tugenda zibagobirako baba bagezigezi ab'amasomero naye nga bali aki so kati n'ab'Entebbe tuswadde bakyuse erinnya balemezisaba ngeri eyo ngeri ya information katono ngeri ya kisuubuzi kino ekyoku nguudo fye bagiyite batya bayinza ogifunayo erinnya lyonna aviation customary fee nga tulina yellow book natakubiddwa mpiso akola atya ayita yellow book ng'owunzika nga mpunzika twaswadde naye okuswala okuba ffe tukwereetera bano baganda bange ab'NRM bagaba enguzi ne bayina yakayise kasiimo nagiwoomyawoomya bakuŋŋaanya abantu mbatwala wagundi ne buli omu aleetayo emekemeka ebiri naye ate nga mbatwala bakikolanga bo ab'Entebbe nsaba tubeemu ku magezi abaddukanya ennyonyi tobaganye kulya nguzi naye bayiye engeri gye bagiryawo twakimanyi bwetuba tugenda okuzaala obula n'omutunganyi abootuuka ku ddwaliro state council gwe bamanya emitwalo n'agiwa musobya ne kakati it is the order of the day abamusobya omanyi ti waliwo nakugamba obaamu n'etaano n'ogiwaayo kyala wotafuna buzibu njagala tufune scenario eno bweyogedde ku mukyalo oyo awaayo ebiri ne bamukolako obulungi naye ate oyo atalina ataziwadde ate obuzibu otakiwaayo tumutunuulira gwe njagala okwawukana ne bwana Musa alinga legitimizing nti it is normal to give this is something we should condone bwe mbadde naatera okubagambi bannange okulabika nga enguzi tugijjawo obwavu obuyitiridde bwe buleesa enguzi tulwani tulabe nga gavumenti y'abaganda bange ono etuviira kaakati nze nga Musa omwana gwempeerera agenda kufuna 6 mu P7 nga nkakasa asogera buli bwayagala naye era pressure gye nnina okubaako n'akasente okusekiwalinga ekifo ngenda kutuuka ng'abawaayo basusse bangi osanga nti olina na 6 ne bamumma owe 13 ne bamuwa
ngate neighbor wange ate ono yamusindise ono mumuteeka information byonna bigenda kuterera nga bwana tumwebase batuviire baze kulodo information katono nnyo bane bannayuganda tetusobola kugolola kituufu ng'ate tweyambisa ekikyamu enguzi yebanguza ate mbi bwe tugamba mbu tupolishinge tusiiga akazigo tubituuma ebirala tukole bannayuganda sente ezo z'okwata n'owaayo naawe kikuvunaanyizibwako abantu basigale nga saavisi bazifuna mu mbeera yonna naye omuntu agenda naye yennyini n'akola ki n'awaayo ssente sitaani talokoka tasobola enguzi ebanguzi era mbi tugyesonyiwe program zitambule for free moderator neyanziza naye abaganda bagamba nti gakyali mabaga wetugaa nti institution zonna zaafa gakyali mabaga yenno moto yeeri era ndowooza ekiri ebudde bwe bagamba nti institution zonna zaafa mwana wattu naye tennafa erwana kufa ne gye baana abatebasse bajja kuleeta strategy nga olaba nti private schools baleese strategy okuteekawo school fees structure eri uniform naye bajja kulwana batteyo wengambidde kikyentegeeza enguzi mu institution zonna oba mu ggwanga letukkiriza nti mukyali institution nga nezibadde zitubadde tulowooza nti zikyalinamu kensa nazo zirwana kulaba ziri zaafa zitya naffe katukole ekyo naye nga mukyo kitegeeza ziri ezasobola okufa olw'okulya enguzi tewali buzibu bwatuuka ku abo baali bagirya n'ogigaba ne bano bagamba katukole ekyo ku sayidi endala nyongera okusooka okusaasira baganda baffe abatunze ebintu byabwe okulaba nti bagenda ebweru banoonye emirimu naye ekyennaku akisani ke bandibadde gamba nti tugende tutandikireko gye tulaga ate bakabasaba ku sayidi endala ku sayidi endala neneebaza yasobodde okulaga embeera eriwo ng'akozesa social media ng'akozesa essimu ye okwongera okulabisa tuba tulabisizza uganda ati abali yebolo bamanye ki ekiri wano nabo nemba wa credit sayidi endala nenenya gavumenti etunulira ekisaawe ekyo nga bateekamu cameras eziri buli wamu zendowooza nti kamera zikola zendowooza nti basobola okumonitalinga nti omuntu azze ku kisaawe azze n'ekintu eky'obutemu ne bakimukwatako mangu ne batereeza sisitimu eyo naye ng'ate gye bagabira ssente zitwandiisa enguzi balabayo ne basigala nga bakibikka bubisi awo nja kunenya gavumenti sayidi endala ntunuulya situation nti emabega we batugamba omuchina atutte ekisaawe nayagana okukikyusa erinnya ne tulowooza nti ngeri omuchina ayinza okuba nga yasolooza buli kimu nga bano baliwo kuba nti wetusolooza kano tujja kutwalira bakama baffe kuba tukkiriza sente ezisinga muchina yazitwala affairs ezisinga ezikolebwa ku kisaawe eky'entebe ziri under Chinese government bwekiba nkiri bwe kiti abaana no bandibanga bakozi bano abali mu kusaba enguzi ng'agamba inafunayo omutwalo inafunayo $100 inafuna emitwalo 2 nina okuripootinga omusajja eyampa akalimu musobole okusavaivinga wano kuba tukkiriza operation kati ezisinga eziri ku airport ziri under the Chinese government yezinamu omukono ne bannayuganda abatonotono abakyalina obuntu bwe bagamba nti twasigazamu busekita buno twasigazamu ka department kensuubira nti kamala ku sayidi endala nesaasira abavubuka n'abakyala abali mu kusaba enguzi njabbalayiri ekintu kimu n'abanubbi baaliwo naye kati basigaza Arua Park abaabawa emirimu mulwane ennyo ab'engulu ab'engulu mu biseera by'obbo tebaaliwo ogwa titookero ne babeerawo ku gwamini ne babeerawo naye abantu abo katubanoonyeza ku Arua Park n'abaleera bali mu kucunya munnayuganda abali mu kulya enguzi ngolooza mulina amaanyi nammwe kijja batuukako sikolimye n'entunula situation gye bali mu kutulugunya munnayuganda otunulya abasajja abasaba ssente ku airport ogenda okutunulya analysis nga bonna bava ku luguudo olwo bonna boogera olulimi olwo bonna bakyoli naye bwe baba nga omusajja yabakuleetingira emirimu ng'emirimu mulimu operation kugyonoona bwe mutyo mu ngeri yakulya nguzi tukkirize tugaane mujja kaba nge mukabya bannayuganda
eggwanga likyuse. Gavumenti kiki kyerina okukola buno bwennyini obudde? Gavumenti erina kyerina kukola kuba natandise nga ngamba nti gakyali maki mabaga. Omuntu yena alina atunuulira institution ezaaliwo nti nazo zaali enguzi ne zoonooneka ne batabaako kikolebwa, tosuubira no kuba nti balina obutiitiizi n'obalwana kukuba kyabwe nti naffe tukikubye tutya. After all n'owoolya enguzi teri ajja kukuvunaana, n'owookola ekibi ate bakwongera promotions operation batambula. Incidence endala gye ndaba tunuula incidence yabadde mu Kosase. Ne bakulaga nti ali mu kifo ekyo talina buvunaanyizibwa, tali menti kibeeramu. Omusuubira kuba nti anaakola atya okuba nti anaatuusa eddoboozi ku muntu wa wansi nga nabo bakitegedde nti tali qualified kubeera awo. Nejjasa empapula zaabula bubuzi naye yazirina. Anti empapula we ziba zibula kitegeeza. Omulimu yagusaba ani? Moderator yagusaba ani ogufuna? Moderator, nzikiriza nti bw'otobeera na respect eri mukama wa kutwala waggulu. Kkiriza obagaana oba okimanyi nti newe naakola ki teri ajja kunkuba ku nsolobotto. Institution ya airport yonna efudde. Institution weba efudde okuviira ddala ku top okutuukira ddala ku kiriina, buli omu ali mu kwekola ekitulowooza nti kyekyo. Ku saidi endala nyongerera okunenya minisita wa Works General Katumba Wamala bwe tusuubira nti airport eyo egwa mu doketi ye wadde talina talina buyinza ekyo naawe okimanyi nga nange wenkola ki krize tugaane omukyala ebaali bamubuuza ku nsonga z'omukyala bani yagamba ekintu kimu nalaba bulabi nga baŋŋamba agenda akole era ye n'akakasa nti tamanyi kikola ki yali akoleddeko mu aviation endala ng'akola biki era ng'ali mu byonnyonyi kuba nnyinza okukeera ku makya nga mbadde mu ddwaliro nga ndikirina mu ddwaliro eryo sobola kuggulawo eddwaliro ng'engeri gy'obadde mu ddwaliro jangu onkolere wano ojja kunsaba papers. Naye okutunira ku statement ya Geno gye yakola yalaga nti ekisaawe takyakirinako ki talina konto okuviira ddala ku muntu eyaweebwa omulimu ogwo. Saabaana batunuulira situation ebadde ku mukama waabwe kuba incidents oba pressure tugiraba of recent after ensonga za Kosase nga zivuddeyo okukakasa nti omukyala ali accidentally mu kifo ekyo. Bwe baba nga buli omu baakizuula abaali wansi we kkiriza obagaana teri alina kustoppinga kikolebwa ku airport ya Uganda. N'ekyo kye tulina okukola tusigale ku kamera nti munnayuganda n'aba takifunyeemu ab'ebweru bajja kulowooza nti ekiri e Uganda kikambwe. Abadde ba planning okujja okuleeta business e Uganda nga ba tourist bajja kendeera anti bakendeera ffe abafiirwa tufiirwe after all nezino ezikuŋŋaanya tutaba impact yaazo. Ofuna ki mu sente ziva mu batourist okiwulira wetuba ntutunuulidde situation nti abaana bakuba kisaawe ng'ate ekonomi ya Uganda ebitundu nga 5 ku 10 etambulira ku ba tourist tukkirize tugenda nayo tugenda kuloozinga nga mpunzika. Gavumenti ekkirize nti buli kimu kigiremye. Gavumenti ekkirize nti institution zaayo zifudde. Gavumenti ekkirize nti erwanya nnyo okulaba nti buli institution ebadde etambula efa. Gavumenti ekkirize nti emyaka 37 gyekoze nga yajja ne 10-point program yagattako kye tuyita corruption nekola 11-point program yakatuukirizako bimeka tewali bingi yakatuukirizako kuwamba so sina kyamaanyi kyensuubira okugjako okusaba bannayuganda nti abadde aplanning okutunda obuntu bwe agende ebweru alabe engeri kijjasobola okumanipulatingamu e Uganda abeeko kyeyeeterereza. Naye ekitali ekyo Entebbe efudde, institution zonna nfu, siraba kituufu okujjako munnayuganda okukeera ku makina mantu wano tuba tulemereddwa tuziza tutya eggwanga lyaffe tuddemu tutambula. Wiiki ejja ennaku z'omwezi ejja kuba ndowooza ebeera 26 January si bwe tubeera mu kujaganya si bwe tubeera mu kujaganya tujja kuba lwakuna si bwe kiri si lwe tunajja wano
ate tujja kuba bantu ndoza lugendo tubulira 10 point program. Yes. Kitofu mwongedeko ninga gavumenti ekoze bingi nnyo era no wanda bo babiteekamu byabufuzi naye munna Uganda fenna enguzi kutusa kababe bano bennyini structure zonna bwe kiba kyetaagisa kuli structuringa fe aba NRM oba gavumenti tesobola kubulwa nkola ate abantu abali enguzi bavunanyizibwanga bo era bagenda kuvunanyizibwanga bo Bannayuganda abato bana batuuliriza obuli bw'enguzi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda azza buvumirira naye obuli bw'enguzi bwe twogerako emengo tebuliyo saagala gamba tebuliyo kubanga tebumanyiddwayo naye nemmaka gatwaha enguzi eri ekiri emengo ennaku zino so moderator saba obuli bw'enguzi bwe twogerako azze abuvumirira ekiri emengo ennaku zino nga toliro yo Wakatikkiro naye tokyalinayo mulimu obuli bw'enguzi bwe twogerako azze abuvumirira emirundi n'emirundi era bw'otunuulira ensi ezikuze zirwanyisiza nnyo obuli bw'enguzi Magufuli pulezidenti w'e Tanzania Mungu amuwummuze mirembe y'omu ku bapulezidenti abalwanyisa nnyo obuli bw'enguzi bw'ova ku ekyo bapulezidenti abalwanyisizza obuli bw'enguzi ensi zaabwe zikuze naye kikwewuunyisa Uganda yali ewola Dubai olwaleero n'enguudo za State Square enguudo mu kibuga zabinnya neyanza mudduuka manyi omulamwa guno gw'amaanyi era ndi musanyufu nnyo nti oguleese kubanga kankubuulire ezimu ku fundamentals ezimu fundamentals ezikozesa ezikola mukula eggwanga ebintu biri bibiri bwe biti demokrasiya bwetumala ne demokrasiya ekiba kiddako kwe kuba nti tewali nguzi mu ggwanga naye kankusembeyo na kino omwana owa bodaboda mwiki wano wakati gavumenti ne polisi yatusizza ebikweketo by'okukwata pikipiki naye kyetuyita enguzi kwe kuba nti omuntu alina helmet alina permit aweesa omusaabazi omu pikipiki yeriko omusolo alina reflector polisi nemukwata genda mpola nga nengatta azambadde kyokka ate omwana oyo okunonayo piki naaba nga alina okusasula emitwalo 10 emitwalo 10 egyo negikuŋŋaanyizibwa naye nga gigenda kutambula gimala gigenze ewa IGP kubanga abasirikale bamaze emyezi 3 nga tebasasula musolo katebasasula musaala kakati kyenjagala okutegeeza kyekino bwe tubanga eggwanga lyaffe lyakula likulekule tukule ng'eggwanga ebintu bino birina okuvaawo enguzi kyekisookera ddala naye enguzi terina bwegenda kuvaawo kankubule Idi Amin yali omubi Kamayi Museveni akyali kubanga era ekyo kyabadde agenda okwogera njagala kutegeeza nti tulina ebitongole ebirwa ne birwanyisa enguzi ekisooka kya IGG naye IGG essaawa zino aliko mukyala Betty Kamya gavumenti yamuwa ekifo ekyo naye ng'ate alina emimuli emabega ebibuuzibwa ku ttaka lye naggulu oba yali minisita buuzeeyo kamu information waliwo wanasye billions 5 mu kitabu ky'abantu naye ng'ogamba mbayinza okugyako enguzi wamusaba enguzi ku division wali wansi gyenkola